Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Tokyali mu nsonga kati oli mu kikulukuto omwaka gumu emyaka ebiri yagezaako mu basawo nene bigaana. Alright, natera nkwebaza gwo mulungi akyekumidde ku mukoto Semakoto Beyond the newsroom. Nzidde niyo kubeera nga nkutuusako ensonga ez'enjawulo ku mukoto guno. Njagala okwebaza gwe ya subscribinga edda era ng'ogoberera ensonga zonna nga bwe tuziteekayo ku mukoto guno. Kyokola ekyo kya muwendo mungi ate nno munywanyi n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu. Nkusaba vidiyo eno sooka ogimpere like ate tusobola okubeera nga tutandikira wano olunaku olwaleero. Ate n'aba subscribinga ekituufu kiri nti oludde buli guno gwe mukutu gw'osobola okubeera ng'ofunako ebintu eby'enjawulo. Nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu subscribinga onyige kado okajje mu personalize okateeke mu all mu ngeri yemu nawe oyagala olanga naffe tukubireko okusimu zaffe weziri awo wansi ku screen tujja agenda mu maaso n'okubeera nga tukwasaganya business yo ate tutambulire wamu. Gwe muganda wange agenda mu maaso n'okubeera ng'ongoberera olunaku luno olwaleero. Waliwo eyambuliza ekibuuzo naye lwaki gwe buli kaseera emboozi z'oleeta zeefaananyirizaako obweziti? Oba oliawo bw'osanga ekintu ekimu nga kikutte ku mubiri gwa Kristo toyinza butavaayo kubeera nga okyogerako. Kaakati nno nali nakaleerizinga vidiyo eyo ey'okubeera nga Bugingo agamba nti alemererwa okulaba abaana be. Ekituufu kiri nti tewayita na nnaku mbale omusajja mukulu wonna agenda mu maaso n'okubeera nga atuula ku seeti n'alyoka addamu okubeera nga alangirira mukazi we ebikulukuto okufaako obufi. Ekibuuzo kiri nti oba teri ekibuuzo kiyeebuuza nti why always me? Lwaki buli kaseera, lwaki buli kadde yenze? Ngenda kuwaako ku vidiyo eri awo mu maaso ko gye ngenda okuwa nga ejjudde amaziga ennaku n'okwaziirana. Baganda bange, ng'oli eyo ng'oli musabi, ng'oli mwegayirize, ekyamazima amatuufu waliwo omuntu yeetaaga okuteeka mu ssaala. Olunaku olwaleero musajja mukulu ono avuddeyo ate era n'ategeeza nga mukyala we bw'agenda mu maaso n'okubeera nga amala emyaka ebiri ng'alina ekikulukuto. Jjukira nti ebintu bino eno azze akyusa emyaka. Yasooka n'atutegeeza nti omukyala yamala emyaka 10 n'addako emyaka 9. Naye ekituufu kiri nti musajja ki ayinza okuvaayo n'adisclosinga oba najja ebyama bya mukyala we eby'omu kisenge n'abisuula n'abiteeka mu lujjudde. Musajja mukulu ono Pastor Aloysius Bugingo ekyamazima amatuufu we ziba ssaala yeetaaga ezo eziwerako. Nina akatambi ke nkuleetedde ogenda kubeera ng'okafuna naye nga ko kakaabya amaziga kakwasa ennaku era abakyala naddala abeegayirizi bambi musanyu okubeera nga musabira ku mukyala munnammwe. Bwe mba mpulira ebintu nga bino oba nga nkola story nga zino obiseera ebimu zinkwasa ennaku ne mpulira nga n'amaziga mu maaso gange gajja nga obuulyawo njagala kubeera nga njoza ku munye. Naye ekituufu kiri nti tulina kwekwasa bwekwasa mutonzi. Ono nno waliwoko ebigambo ebimu Susan Makula byagenze maaso n'okubeera nga amwanukula n'agamba naye nedda waliwo ekisukka ekyamazima amatuufu era nange singa tuba twawukanye ojja genda maaso n'okubeera nga onjogerera ebigambo byebimu ebyefaananyirizaako ne ku bino byogenda maaso n'okubeera nga oyogerera ono. Tokyali mu nsonga kati oli mu kikulukuto omwaka gumu emyaka ebiri yagezaako mu basawo nene bigaana. Tuwali kyakyuka namu yeeyongeranga kufuna bufunyi kikulukuto. Omukazi ow'ekikulukuto yalina okulikireimi ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. kulikleiminga addemu abeerenga bwe yali. Ebigambo bya Aloysius Bugingo bikaabya amaziga bikwasa ennaku ate oba oliyeewo munywanyi
toyinza lekayo genda mu maaso nakubeera ng'ogamba nti omusajja mukulu ono yeetaaga essaala ensukkulumu. Njagala okubeera nga nkutegeeza nti Babya Katonda Care Foundation baneeno nno balabirira abaana abagenze mu maaso n'okubeera nga munaye baviibwako bakadde baabwe n'abo bali mu mbeera etali nnungi. Kaakati nno mu buufu bwe bumu gwe wenna nga oli eyo nga wandyetaaze okubeerako omukono gwowa eri abaana bano naddala foundation eno for any support osobola okubeera ng'oyita ku namba zaabwe awo ziri ku screen n'ogenda mu maaso n'okubeera nga oweebwa omukisa. Bayibuli egamba nti omukono ogutoola ne guwa gwa mukisa okusinga ogwo ogukola ki ogureceiving. So beera omukisa eri omuntu omulala gwe muganda wange angoberera. Njagala nkweka video kano olabe ebigambo bya Susan Makula nga nnyonnyola butya Bujingo bwali omutoole. Kati Pastor Bujingo byayogera tebikyakola mawulire, ye yennyini kati mawulire. Kati waliwo ebintu by'olina okuwulira n'omanya abyogera nti ki talina magezi. Kati bw'oba tosobola kufuga mumwa, nze omulimu gwange gwakuleka oyogere. Omanyi nti ebigambo byogerwa naye no internet ne wayita emyaka bufukunya bisigala bikyali era nga bikyatambula nga for any reference omuntu asobola okubeera nga addayo buzzi najja ebigambo ebyo bya Susan Makula nga nnyonnyola oba ku nsonga ezimu ne Bujingo. Baganda bange ekyamazima amatuufu kiri nti bagamba nti kamwako ke kalaga kyekiri ku mwoyo gwo ate era akamwako ke kalaga kyekijjudde omutima gwo n'akamwako kategeeza kiki entegeerayo kyeri. Kati omusajja ng'okimanyi oli mwenzi, lwaki ogamba omukazi yekweka omukazi gwe nditunulako paka kufa kwange? You're the only woman in my dreams. Okimanyi naawe okimanyi empale zo zipuyo balina gikusiba gwe tosobola ekyamazima amatuufu owulira ebigambo bino kale binnyika omutima. Sina kubeera nga tubasekerera oba n'okubeera nga oba oli awo tuddeyo mu kati ne tugeya wabula tufukamira bufukamizi ku maviivi gaffe ne tusaba kubanga omubiri gwa Kristo bw'olaba nga gugenderera bwe gutyo baganda bange toseka wabula odda mu kisenge n'ogamba Mukama Katonda woneeno tuyambe kubanga we tulaga wakambwe. Baana ba taata munzikirize ate nkujjukize nti nno gwagala olanga naffe essimu zaffe eziri awo wansi ku screen. Beyond the Newsroom gwe mukoto enkusaba sooka ogiwe like video oba ogiwadde muliro ogukitambuliza ddala okutuuka ku oyo. Gwe nno mu comment section eba ndowoozayo era tugiwa ekitiibwa nnyo nnyini ddala ku mukutu guno. Wabula tovuma ate wabula naye nga mwenna tubeebaza kubanga eba ndowoozayo nga ggwe ssekinnoomu. Makula naye obwongo bwe buli bwe butyo. Teri kintu kibi nga kuba na mukazi nga musika omuguwa. Mumaliriza mwetuze obanga omwafudde. Kubanga omuguwa guno guba mu bulago. Odda ku kono yadda ku ddyo. Tewabawo success. Kyotonnaba kutegeera. Naye ng'olina omwagalwa awo nga ddala omwagala. Oli kitegeerereyo ku nsangi zino abasumba be tulina omwami gwe manya ateekuumira ku kigambo kye ye Bujingo era nga ne bw'aba akuwadde ekigambo kye kizibu okukiyimirirako n'akibeererako kubanga enfunda nnyingi zizze nga zibeerawo banywanyi ate n'agenda mu maaso n'okubeera nga akudisappointinga mu kaseera mpaawo kaaga. Ono omusajja mukulu ebigambo ebyo byonna azze abyogera ate era tumumanyi nti omu ku abo abasumba oba ku bantu abagenda mu maaso n'okubeera nga bakuuma relationship yaabwe oba ensonga z'amaka gaabwe nga teziva mu mawulire okuva lwe yasalawo okubeera nga aziteekamu ate era ne zigenda mu maaso n'okubeera nga zigafumbekera. Baana ba taata baganda bange mbasaba munzikirize ate mpunzikire wano wabula nkugamba nti Beyond the Newsroom BTN Media gwe mukutu wasobola okubeera nga ojja amawulire ag'omuwendo ennyo ate era nga n'ensonga eziringa zino mw'oteeka ensonga ez'okunoonyereza ate kw'oteeka n'ebyo by'osinga okwetaaga byonna tubikola. Kaakati jangu olange naffe ng'oyita ku nooti 744
2641 57 ne noti 771 44 53 68 ojaba otufuna bulungi. Byakatonda Care Foundation bagamba nti bano balabirira abaana abo abali mu bwetaavu ate nno nga babayambako okubeera nga munnange oba oli awo basoma okutuukiriza ebirooto byabwe n'okubalabirira mu bulamu obwa bulijjo. Naye embeera ng'eno eba yeetaagako omukono ate oba omulala. Abaganda baalugera ne baluggusa nti agali awamu ge galuma ennyama. Bw'okwatako eno naffe ne tukwata eno ate ensonga zisobola okubeera nga zitambula mulaala. Kaakati nno jja yitako wali eri vidiyo yaffe weetandikidde ofune ennamba zaabwe obakubireko oba ekyo osobola okubeera nga obasanga wali eri mu industrial area okuliraanagana ne Vision Group we wali offices zaabwe Byakatonda Care Foundation n'osobola okubeera nga mwana wattu obasinkana n'onyumyamuko nabo ate era n'olaba butya bw'oyinza okukwata ku mwana wa Uganda oyo nno kubanga kigambibwa nti era nga kyekituufu nti emiti emito banywanyi gye giggumeza ekibira. Nsigadde nzeddeni Beyond the Newsroom tusinkane nga Mungu asiimye. Mbaagaliza bye munjagaleza banywanyi ne mwongera okubeera abakkiriza abasabi ennyo ate n'okwagala ensi yattu Uganda. Kyekyo kinyinza okusibirira oba oli awo enkya y'olunaku luno olwaleero. Kale tusinkane nga Mungu asiimye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.